Aya basi nga tutandikiddeko wano ku festival gasodo okubatenga etambula omukulu ono bamuyita Luba Events Luba Events yavuddeyo olunaku olwajjo abajjukira ku press conference omukulu Eddy Kenzo yavayo n'ategeeza nti waliwo abaagala okumutta abategesi b'ebivulu bamuli bubi mu mbeera etali nnyangu wadde n'akamu. Eddy Kenzo n'ayogera ku mboozi y'omukulu gwe bayita Luba agamba nti Luba yali alemesezza ekivulu kya Eddy Kenzo Festival olunaku olwokutaano yaweereza court order sobola okubaate nga era omukulu Luba yasobodde okubaate nga ayogera kituufu court order yagiteekawo yasobola okubaate nga agiweereza olw'ensonga nti Kenzo yamuwa ssente ze ate Kenzo ne yeefuula olw'ensonga nti Kenzo yagamba ayina abanene Luba nga bw'ategeeza ekivulu ne kigenda okuva ku order okuva abaavu oba ani abaavu omukulu wuuno atubulira byonna Eddy Kenzo yamwekyusiza naye asoose kwetondera bannayuganda byonna abagambe bitatambudde bulungi festival si yagitegese lwaki era tutwala okwetonda kwaffe eri abannayuganda n'okubategeeza nti si ffe abategese Eddy Kenzo Festival. Twetonda kubanga omukolo abannayuganda bamanyi nti Eddy Kenzo Festival ya Luba Events era Luba Events ye yatonda Eddy Kenzo Festival. Nazzi kuno nga abayimbi bakola concert era twatuukirira mwami Edisa yatutuukirira nga yagala okukola concert. Luba Events ne mugamba tejja kola concert yo idea yaayo ya festival ya kifaananyi bwe kityo. Luba Events yayingira mu ndagaano ne mukwano gwaffe Eddy Kenzo era ne tuyingira mu ndagaano y'okola Eddy Kenzo Festival. Luba Events omukolo ogwo yaguyimiriza. Omukolo gwayo ogwa Eddy Kenzo Festival yaguyimiriza olw'ensonga ya COVID. Omukolo ne gutasobola kubaawo era ne tutegeeza nti tugenda kubaawo. Ng'endagaano zaffe bwe zigamba ze tutalina kati kubaka kati ziri mu kooti. Aya basi omukulu Luba ye bw'agamba ono Luba Events owa festival agamba nti Kenzo yavayo yategeeza bw'ati ku Luba. Luba contract ye gamba bweti yangulako show nga yangamba njagala kutegeka show ne mugamba sigenda kuguza show ze njagala kukola festival nanze nkimugamba it is on record office yange judezi camera footage banaye it is on record ne muganda njagala kukola festival nanga kiba kitya ne nkimubalira munangamba kinene nzikiriza nkikolere bwerere okufune mulinya ne muganda nedda ojja kumpa million 10 sobola zikozesa mu rehearsal sobola okuwa abaana bange bebadansa bebani nga saagala sente nenga njagala kikolenga kitandike ezo sente nazimusaba nti size nkitunda nina zimusaba kubanga nina okuwano okuwoli okuwono kisobola okubeera nituwandika contract ya million 10 namba 4 million ana okitegedde omukulu Luba agamba nti Kenzo nga COVID yaweddewo yagenda okumutuukirira Kenzo ne yeekyusa n'agamba ayagala $5,200,000 agende mu festival wulira ne yennyamira. Tumugamba COVID yaweddeko tubadde twagala oledde eti omukolo gyaffe gyonna tugikole ki mwami Musuuza n'atugaddamu idea ye nga bwe yali kuba yatunnyonnyolamu n'atugamba nti ekisooka sente ze twamuwa zaafa. Ekyokubiri bwe tunaba tulina okuddamu omukolo ogwo tulina okumuwa sente endala. Essente ezo ze yatugamba nga mu butuufu ne bw'aba muyimbi ne bw'aba shagi tosobola kukwata $5,200,000. Initially contract yaffe yali ya $1,10,400. Contract yaffe gye tuyina ne Eddy Kenzo yali ya $1,10,400 era gye twagula omukolo ogwo. N'akomawo Edirisa Musula n'atugamba agala $5,200,000. Aya basi mukulu Luba akyagamba nti ogenda mu kooti bagenze mu kooti okuyimiriza festival wabula Kenzo ye n'abagamba ajja genda mbanene festival era ejja kubaayo era yabaddeyo. Era bwe twagenze mu kooti ne tubanyonnyola ne tubagamba nti bannange tuyina ekiwandiiko kyaffe ekitugatta naye ate munnaffe ekiwandiiko kyaffe akikoze eki akivuddeko ne tuyita mediation. Bwe twagenze mu mediation n'omukulu oyo nga wabulayo ennaku nga 2 omukolo okubaawo ne tumugamba nedda twafiirwa omukolo woba onooguteekawo tuweeko kasente kaffe akakola ki akaafa kubanga kati twafiirwa ate mu omukolo mugenda gukola ate ffe tetuyina Eddy Kenzo Festival ndala eno yokka gye tuyina kubanga eri mu ki mu ndagaano yaffe. Omukulu ne tutakkaanya n'atuddamu n'ebigambo ebitawoomye bulungi era n'atugamba ye agenda kuyita ab'amawulire akaabe atugambe bw'amala okukaaba ajja kgenda ew'omukulu omukulu mwenna mumumanyi n'agamba bw'anaamala okukaaba naki agenda ew'omukulu omukulu yamuwa eki amuwe ssente era nagenza okulaba bankubira essemu nti kiki nti Eddy Kenzo akaaba. Okitegedde
Eddy Kenzo yakabye ne Luba n'akaaba yakabye atya omukulu nayogeddeko n'agamba nti Eddy Kenzo avayo n'ategeeza nti Luba bamuwa ssente muzaba promota miliyoni nga 6. Luba azogeddeko n'agamba kituufu yazifuna olw'omulimu gwakola. Era Eddy Kenzo bwe yafuna ssente mu gavumenti teyampako yadde n'ekitya. Gavumenti bwe yali etuwa ssente yawalubuulwa n'abantu abalala 420. Abantu abo 420 bali bakoze Eddy Kenzo Festival. Bwe yali etuwa ssente gavumenti teyatunnyonnyola oba teyambuulira. Ssente ze yampa kyembuuza yazimpa nzitwalire Eddy Kenzo nga ssente ze nakozesa zaali zize mu Kivulu. Yazimpa nzigabane ne Eddy Kenzo kubanga contract gye nasayininga naye Kivulu nali nkikola naye. Yazimpa nzitwalire Eddy Kenzo nti bannange Luba wano nno ku kiwandiiko kya kooti kyasobodde okuba ate ng'aweerezako bannamawulire Eddy Kenzo agaaniddde okuddamu okupafominga nga erinnya Kenzo lyosoosezza. Agambye omutegesi yenna anaamutegeka mu sizoni ya Christmas gomanyi okuva kati. Luba agamba nti Kenzo takyakkirizibwa kuba ndongo mu ggwanga Uganda ng'amaliriza mpozi emisango mu kooti. Ono alina babaavu anaabigumira. Saawa zino bw'otegeka Eddy Kenzo ng'omuntu, kooti egamba ng'omuntu, bw'otegeka Eddy Kenzo ng'omuntu yagaaniddwa okupafominga wano. Kati buli promota agenda okutegeka Eddy Kenzo kikole ku lulwo ebirala bye bino. Kiwandiiko ki kino? Ate ekyo ekivali kiwandiiko kyogera. Kiza court order, ugenda mu high court. Olabo bakesi gyekola ki okutegeka Kenzo talina kuyimba paka nga tumaze okusotinga ensonga ze okusinzira ku kiwandiiko ki. Kenzo alina okusooka okusotinga okuleka bw'aba agenda Canada, Australia agenda ayimbe. Naye wano mu Uganda we twali tutekedde Eddy Kenzo Festival yagaaniddwa okuyimba. Kitegedde bamubuuzizzaako ku nsonga lwaki agenda mu kooti akadde kanagamba nti afiiriddwa ebintu bye bingi nnyo. Ne bamubuuza ne ku nsonga nti Kenzo agamba nti yagalamu kuba masasi. Ate ne Luba agamba Kenzo ayagala kumutta wulira. Ongambe bwakomekereza nze nkomekereza teberezaamu just think about it. Omukolo gwe ndategeka omukolo gwe neeteerawo ekintu kyange kye nazimba Kenzo Eddy Kenzo Festival kye yanguza nekwata ne sente zange nemmuwa okuba ayina emmundu ayina ebyo ebintu nze sibiina nze siina mmundu nze siina kye nnina ye babanga bwatyo basazeewo okunsasula it is okay nze siina kye nnina siina mmundu ati mutisa tiso muta agamaji agabadde gamukuma nze yagaleese nze mutisa tiso kumutta agamaji agabadde gamukuma nze nagalese eyataddewo show mpaka nze yagikoze nze gundi mwami Musuuza simuyinako buzibu naye nze kye ninako obuzibu gwe mukolo gwange wabanga bwati wasazeewo maira manyi kijja kuggwa era manyi tajja kola kyonna ekisoboka anzikirize hajja kola kyonna bwabanga asobodde okukikola bwaba asobodde otekawo shonnya ezannanyinizo nenvayo nenjogera nagamba nti njagala kumutta ku kyo zange njagala kumutta ku mukolo gwe nateekamu ssente zange ezaafa ezayimirizawo omukolo gw'ojja okole bukozi gw'ogulyemu ogamba omuntu nti ayagala kutamuttisa eki nze ndi abantu it is okay bwabanga Kenzo bwatyo bwakoze it is okay nze siina kyensobola kumuttisa okujjako ye mu maanyige ye kyanaba yagadde kyanankola nze nzikiriza mwami Musuuza nkusaba mu bombefu bungi nze kyoyagala kyojja okunkola naye leka nfiire ku mukolo nze nja kufanga Gaddafi leka nfiire ku mukolo gwange nze ojja kunzita